Abalabi baffe abaso TV tusanyusa okulabika nti tubasisinkanye essaawa zino. Essaawa zeezo eza Unveiled Experience. Unveiled Experience tuba tubatuusaako embeera nga bwetambula mu ggwanga Uganda. Tubatuusaako ate Abannayuganda embeera gye bayitamu. Emwe eba nnungi, endala eba naye nga atubeera mu Unveiled Experience nga yo tugenda mu bantu, tutuuka mu bitundu, tutuuka mu bifo eby'enjawulo ekiriyo nekyo kibatuusaako. Unveiled Experience y'olunaku olwaleero aba Buganda Land Board ekitongole ky'Obwakabaka ky'eby'ettaka we muli mwenyweze kubanga oboolyawo okwemulugunya kungi mu Bannayuganda ku nsonga bwe zitambuzibwa ezimu mu kitongole kino eky'ettaka ekya Buganda Land Board. Kyapa mu ngalo yajja okwemulugunya kwali kungi era yayimirira n'ebirala bingi ebizze ku butya oboolyawo eggwanga Buganda n'ettaka lyayo ate gye bitambuzibwamu. Mugenda kusooka muzikirize ensooka embalaga ekiri emabega wange. Bagenda kusooka balage ekifaananyi ekiri emabega wange. Bwe munaba mumaze okulaba ekifaananyi ekiri emabega wange, mugenda kulaba poliisi empitirivu ennyo eri ku ttaka erimu oba ku kibanja ekimu eky'omutuuze. Awo wennyini we tugenda okuba nga tutandikira naye nga jjukira nti tuli Kiruddu, Kinyana Mpindi n'eddwaliro. Waggulu wali w'olengera waggulu we wali eddwaliro eddene ery'ekiruddu eryazimbibwa gavumenti ya Uganda wansi wa KCCA era nga gegamu ku malwaliro goyinza okwogerako ery'eryawe ery'ekiruddu n'ery'ekawempe agagenda mu maaso n'okujjanjaba abantu mu Uganda agaateekebwa okuyambako rifaalo ey'emulago. Naye nga Kiruddu gye tuliko olunaku olwaleero abatuuze bazze beemulugunya ku nsonga oboolyawo eya sewage okubawunyirira okubayitamu n'ebiringa ebyo kubanga bazimba eddwaliro lino tebaategeka oba tebaalengera wala nti oboolyawo kino kiribaawo. Naye mu kuzimba sewage plant eno oba okuzimba sewage ayinza okutaasa embeera ey'Ekiruddu okutereera ate Buganda Land Board oboolyawo waliwo vulugu gwoyinza okwogerako omungi ennyo ali mu kintu kino. Abatuuze bakaaba, abantu bakaaba, ettaka lyabwe oba ebibanja byabwe bye balina okulabika nti oboolyawo ebibanja babifunamu akasente wakati mu projekiti eno ate Buganda Land Board yegamba nti nedda mwe temujja kukomba ku nnusu naye nga buli kimu oba otunulira empapula n'ebiringa ebyo babigula mu butuufu. Kyekireetesa poliisi ku bibanja by'abantu by'ebibuuzo bye neebuuza era bigenda okuddibwamu mu Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero. Ani mutuufu ani musobya? Nze nkugambye nti Buganda Land Board beetereze kubanga Bannayuganda bangi bali mu maziga, Bannayuganda bangi bakaaba era y'emu ku nsonga gy'oyinza okulowoozaako lwaki abantu bava mu mbeera ne boogera ABCD abawo ne batuuka n'okugamba nti nedda mu Buganda eyaffe tusisinkanye omukulu Lwanga. Mukulu Lwanga y'omu ku beemulugunya. Biki bye yeemulugunyaako bye tugenda okuba nga twogerako. Ssebo tuli butereevu ku Soti TV programu ebeera Unveiled Experience. Tutuusa ku Bannayuganda ensonga mmwe Bannayuganda ze muyitamu abalumwa n'abali mu ssanyu yonna tutuukayo. Ogenda kusooka otubuuzeeko awo wennyini we tugenda okusimbulula emboozi ku byakutuukako ne ku byoyitamu. Yongeza ku ddoboozi. Neyanziza nnyo mukulu Mutebi, neyanziza nnyo aba Soti TV na buli omu atulaba. Sanyuse okubeera nga njogerako eri gye muli. Amannya agange nze Lwanga Stephen, nannyini kibanja kino we tutudde era awasuubirwa okubeera sewage project. Nagula ekibanja kino mu mwaka gwa 2017 mu butuufu bwakyo bwe namala oggula aba Buganda Land Board ne bantuukirira ne baŋŋamba nti ŋŋende neewandiise emmengo okutongoza obusenze bwange. Twagala tunyumye mukulu Lwanga nga bw'otulaga n'obukakafu ku bintu ebisinga obungi. Neeyanziza ssebo era ssebo nga fayiro bwe njirina njijuvu bulungi ddala. Nga bwe mbadde mbagamba bwe nagula Buganda Land Board n'entuukirira neegamba nti ŋŋende ntongoza obusenze bwange ku kibanja nange saali mubi ne ŋŋenda ne neewandiisa era nensasula ssente zaali ze neetaagisa nakigula 2017 era endagaano ziizino endagaano ziizino n'emikono gyonna nakigula ku Norman Serufusa
era ne bateekako emikono n'abatuuze bonna. Mu butuufu bwakyo tewaliwo akaayana nga Buganda Land Board tennaba kufuna interest mu kifo kino. Era bwe namala awo eneddako era famire ya Serufusa ye yagulirako ekibanja kye yanguza mu 1993. Abakinguza bakigula mu 1993. Nze nenkigula ne bakinguza mu 2017. Era bwe namala okukigula ne ngenda Mengo nensasula baluwa yino wano. Eno ye receipt gye nasasulirako sente Mengo. Ne bwe namala ne bampa ebbaluwa etongoza obusenze bwange ku kino ekibanja. Yino mugirabe eva mu Buganda Land Board era egamba ebbaluwa ekakasa obusenze ku kibanja. Lwanga Stephen nga gwe batongoza ku kibanja ekyo. Kakati saakomaawo nenjagala ngende ku kyapa mu ngalo. Mpozi kyendeseeyo ekibanja kino kiri acres 2 n'obutundutundu 7.5. Kubulako kantu katono nnyo okuwera acres 3. Kakati saakomaawo nensalawo nange nfune kyapa mu ngalo. Ng'embeera bwebadde munnange olina okwenywereza ku ttaka. Kakati bwe nali nga nkyali mu process eyo efuna kyapa mu ngalo nempulira nti waliwo project KCC egyeyagala okugaziya eddwaliro lino ng'ekolamu ekitundu ekifo essengejjero lya Kazambi. Nange saali mubi nempandiikira aba KCCA ng'ennaku z'omwezi ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'ekumi 2018 nempandiikira KCCA ebbaluwa yiyo. Saategeera nti Buganda Land Board yo yali etandise okukolagana ne KCCA. Wawulira nti eddwaliro ly'ekiruddu lyagala kukola swage. Olabika nti oba oliawo bataasa ku mbeera abantu gye bali beemulugunyaamu eya swage yali eyiika ennyo. N'owulira nti kiruddu bagenda kulayika nti beetaaga ettaka ewakazambi ono gy'ayinza okuggukira. Bwe kiri ssebo. Kati oluwulira bwe nategeera nti nno baagala ettaka nange ne mbawandiikira nga mbasaba oba ekifo kyange bayinza okukikonsidaringa mu Luganda okukirowoozaako kikiyinza obbakolera. Kakati ebbaluwa eyo bwe nagiwandiika yeyankakasa nti waaliwo ate abaali bakolaganye ne KCCA okutunda ekibanja kyange nga nze sitegedde. Era olunaku olwo lwennyini nabo ne bawandiika KCCA ebbaluwa yiino ng'ewandiikira Buganda Land Board nti ekibanja oba ettaka lyoyagala otuguza liriko omusenze w'ekibanja nti era aleese n'ebiwandiiko bye byonna. Kaakati nange ne bampaako kopi. Buganda Land Board newandiika ku lunaku olwo lwennyini KCCA lwe yagiwandiikira ng'egamba nti okusaba kwange okwekyapa mu ngalo ekusazizzaamu. Kyapa mu ngalo gwe yasazaamu so teyasazaamu busenze bwange ku kibanja. Kenasigala era nga nze ndi nannyini wa kibanja kino. Omala okukakasibwa nti gwe nannyini kibanja nga Buganda Land Board yennyini yekwadde n'ebbaluwa gy'otulaze ogamba k'otandika okuprocesinga kyapa mu ngalo. Ssebo process tosobola kugenda kusaba kyapa mu ngalo nga tebannaba kutongoza ku kibanja. Ekibanja bwe kitaba kikyo tebasobola kuwa ate kyapa. Naye kati wano
ekibanja kyali kyange era bwe twagenda mu maaso awo ebbaluwa ne zitandika okuyisiŋŋanya kyokka ne ŋŋenda mu Buganda Land Board ndaba abakulu bwe nagendayo bantuuzanga awo ennaku eziwera kuva ku makya paka lwaggulo ne ŋŋendako ewa Bashir ye senior surveyor mu Buganda Land Board eyo n'antuuza ne bantambuza emirundi mingi. Olwo nga bamaze okulaba nti ettaka lyo liriko omulyo. Ng'olwo bamaze okutegeera nti waliwo diiru. Kakati olwo nga tebakyayagala nakwogera nange. Era ebiseera ebyo baŋŋamba nti todda wano naye wabula tujja kukuwandiikira nga buwandiikizi. Nga mu ngeri yakyo nti no nze mbeera eno ndirakisinge ninde ebbaluwa gye banampandiikira. Kuba nze nayagala okutereeza formally. Obuguzi ndabe kiki obusenze kubanga obusenze nali mbufunye nga njagala mbabuuze kiki kye tuyinza okutereeza kiki ekitagoberera kati tebanziramu kakati okuddamu okubawuliza ng'ebbaluwa zimaze kujja nga baagala kutongoza ttaka lino kulikwasa ba KCCA nti ku lwa gavumenti. Naye era nebaza Mukama era nebaza gavumenti yaffe kubanga gavumenti tebbangako ttaka ligendako projects. Gavumenti ensasula era sente gavumenti yaziyisa neziwa KCCA basobole okusasula ekibanja oba ettaka awanaagenda ki project. Kakati mu kaseera ako enaddamu okubawuliza nga baagala kujja kutongoza kukwasa ttaka lino balikwase KCCA ku lwa gavumenti nga neyagala Buganda Land Board. Ate Buganda Land Board teyagamba nti nno yaliguzizza KCCA toba gavumenti naye yagamba Kabaka yawaddeyo Bene Ssaabasajja yawadde gavumenti eka 2 n'ekitundu eze kuzimbako ki sewage project. Tebagamba nti nno baguze naye bo tebagaba naye bagamba nti yawadde tokate nga endagaano weziri nti bagula nti abeddwaliro nti gavumenti yagula ku Buganda Land Board etunda kintu ate kyamu etunda ate ne baagala balimbise muli nti Kabaka yawadde yasiimye n'abawa era akakodyo ako ke bakozesa ne bagamba bakozesa nnyo mu bubbi bwabwe bwa Buganda Land Board bakozesa nnyo Bene yasiimye Bene Ssaabasajja yasiimye songa bayisaawo obubbi bwabwe era sente bo ba Buganda Land Board bazifuna naye nga bazifuna ku kintu ekitali kituufu. Abalabi baffe aba TV bw'otawemuukirira wabbanga ebiseera ebisinga teweebikka. Bino byonna biri mu kitongole eky'Obwakabaka bwa Buganda. Nkugambye nti abakaaba ennyo ku nsonga ezimu ezitali zimu eza biki Buganda Land Board bye batuusizzaako. Oba oli awo baleetera abantu okwekyawa, abantu abamu ne banyiigira abamu ku banene Mmengo, abantu abamu ne bagamba nti nedda twali tumanyi nti ABCD waffe naye ate laba ebintu bye tulimu be bamu ku bano b'owulira nti oba oli awo omugano bwe gwali gutuuse n'akonkona eri yasanga bali baakonkona dda. Naye ate bakonkona mu bingi ebirimu oba oli awo n'obukuuso bungi nga bwe tugenda maaso n'obye batuusaako. Tetujja Gganda tuli Baganda naye ate owuwo gw'olina okukola ki okubuulira. Tugende maaso Lwange. Era nze kinnenyamiza nnyo olw'okubanga obwakabaka nga buyita mu Buganda Land Board bwe bukutte ekifo ekisooka mu kubba ettaka gye twandibadde tulowooza nti abantu baabitiibwa nga bwe bayitibwa ab'ebitiibwa naye obw'ekitiibwa n'obeera nga ggwe obba ettaka. Era nno bwe twawandiikako wano waliwo ebbaluwa Buganda Land Board ye yawandiikira Assistant Private Secretary
gye yawandikira KCCA ng'egamba nti bayanguyirize ebbaluwa yino wano bayanguyirize okukola procurement y'ettaka eryo ng'abakayana abangi tebannaba kujja sebo kiikino kino by copy of this letter the executive director KCCA is employed to expedite the procurement of this land for Kirudu Sewage Lagoon to avoid multiple claims that may impede this development. Tebira bikomo naye nga kitegeeza Buganda Land Board nayo yategeera nti eri mu bubbi n'egamba KCCA nti mwanguyirize ng'abakayana bangi ku ttaka eryo tebannaba kuvaayo. Olwani yali Idi mu kiseera ekyo? Idi yali kitaka engineer kitaka nga minister Namuganzi era namugwanya nga ye yakirimu mwalimu ekintu kino mwalimu kitaka mwalimu honorable Betty Kamya mwalimu Namugwanya n'abalala naye ne bajja ne bakozesa bonna abakulembeze n'abemakindye Makindye division bonna ne babayingiza mu kintu kino nti buli omu yali akantu nga tewali wayinza kugamba nti nettaka lyemugula kyamu. Ensonga lwaki President Museveni kumpi buli lwayogera asiima omukyala Judith Nabakooba akwe kuba nti ensonga nga zino tazikiiririra mu bitundu eby'emityana n'ebitundu by'eggwanga ebirala byagenze ku nsonga z'ettaka kubanga bw'otunuulira kati eri ebbaluwa Buganda Land Board gye yakuwa yagisazaamu teyagisazaamu waliwo wano ebbaluwa ey'ensonga ennyo mu kintu teyagisazaamu kuli akafaananyiko teyagisazaamu bweba teyagisazaamu etunda ekifo kyo nga olwedde olina n'obukakafu buno bwe yakuwa nga yo teyeekubye mu kifuba bo kati olw'okuba nga bali kufuna ssente in fact balama ne ssente eziri ku ndagaano baatunamu $5,000,000 naye $5,000,000 ku ttaka lino kwegamba basinziira ku ki okutunda $5,000,000 era mu nkaayana nga zigenze mu maaso aba Buganda Land Board nno baleeta ekyapa basooka ne baleeta ekya private mile nga kiri mu private mile nga kiri His Highness the Kabaka ine tubagamba nedda Kabaka bw'abeera nga private nga ettaka lya private ate tekibeera mu His Highness the Kabaka kyandibadde mu Ronald Muwenda Mutebi ekyapa ngera bwe kirina okubeera ekya private kati nno bwe twabagambako ku ekyo ne baddayo ne basazaamu era nga boolaba wano kiri ekiriko private kiriwo private kikino tugenda kukwataganya ensonga zino ensi yenaasalawo kikino ekya private ebirumira bingi kino kiraga private mile ate wano nga kigamba His Highness the Kabaka era nti nno Buganda Land His Highness the Kabaka bakimuddiza nga kivudde mu Uganda Land Commission ennaku z'omwezi nti Uganda Land Commission yaliwo mu 1923 Uganda Land Commission mu 1923 nti yaliwo tetunaba nafuna independence nti nno yaliwo kakati bwe twabagamba mukozeemu ensobi nabo bambi ne bagenda ne batereeza wali awaali private ne bakutiza ne bateekawo official kyokka bwekityo bwe kiri. Tugenda maaso tuli mu Unveiled Experience tuli butereevu ku Salt TV bino biri Kiruddu Buganda Land Board na buti abantu aboolyawo mu Bwakabaka obwa Buganda bwe balina okuyambibwa ate abalina obbayamba biba batuusa ku bino tulina omukulu Lwanga agenda maaso ensonga zirudde KCCA oboolyawo nabana ba Buganda Land Board baagala ekifo kino kyonna kyayika ebbiri kumpi n'ekitundu kumpi kitwala nga tafunyeemu wadde 10 naye nga yenna nnyini kibanja ababibanja baba basigaddewa mu nsi Uganda singa twatambula bwe tutyo
bino bizze bikolebwa ku bantu bangi tulinayo bangi abamulugunya gye bazimba emirongooti n'ebiringa ebyo naye nga ssente yafuuka ssente naddayo kituuka mu kitongole kino oba oli abo amatu balowooza nti kikoze kinene nnyo okuvumaganya okuvumiriza n'okukyayisa obwakabaka bwa Buganda tulakyalinawo okyatunnyonnyola vulugu ali mu by'ettaka lyo kakati nga tukyali ne Buganda Land Board bagezezzaako nnyo okulaba nga bannemesa okubeera nannyini kibanja kino era ne bantiisatiisa n'okunzita era nti buli lwenjogerako nga bo baŋŋamba nti tujja mubuzaawo ti bo balina drone bituuka neeyo era nze ebiseera ebisinga sibeera nnyo nakuno kubanga bannoonya balabe nga bajjawo bulamu bwange batwale ekifo kyange eka 2 n'ekitundu zituusa omuntu ku ekyo ekiyama tusanyisa okusinkana butereevu ku Sort TV kwoli ogenda kusooka otweyanjulire otubulire ekitundu ky'okulembera n'ekirala otubulire poliisi ennyingi ennyo gye tulaba eno mu kitundu kyo ekolayo ki akwatire Simo amanya n'eddoboozi nze Sempereza Ssaalongo Juma nze mukulembeze w'ekitundu kino Salama Valley Zone wansi w'eddwaliro lya Kiruddu era nsanyusa okubalaba tusanyusa okulaba naffe ng'abakulembeze tutuuse wano olw'okuba nti omulanga gwa mwami Lwanga gubaddemu okumala ebbanga era ffe tetwagaana ng'abakulembeze b'ekitundu kino nkulaakulana ya kitundu oba eddwaliro naye nga kyetumanyi tumanyi Lwanga yenna nnyini kibanja kino era nga kyetwagala enkulaakulana ebeewo naye nga Lwanga asasuddwa essente ze banaaba bakkiriziganyizza era Lwanga twamugamba ffe ng'abakulembeze newankubadde oyagalawo nnyo oyagala kukolerawo essomero kuba musajja oyo wa byamasomero era ayagala nnyo enkulaakulana naye nga gavumenti bwesazeewo nti tulina endwadde ezijja otukwata nga ffe ab'ekitundu kkiriza ekitundu ekyo bakikozese bakuwe ssente ze munaaba mulagaanye netumanya bagenda muwa ssente naffe netulindirira ne bajja era netulwanya entalo nnyingi wano nga naffe abakulembeze b'ekitundu njoli abalamu wano tuba tulyawo ne basindika abasirikale abaasooka ne balemwa ne baddamu ne basindika abasirikale tubagamba naye abasirikale bemusindise Lwanga mwamusasula nti Lwanga twamugamba bamugamba aba Buganda Land Board bakiriziganye naye era ye ekyokukola akikola ki akimanyi nitukwate kuni tugenda ne ku ddwaliro n'abakulembeze bannange ntusangayo obote netumunyonyola natugamba Lwanga tuli mu kooti ebya kooti twakatuula enfunda nga 3 byonna abikola kyabimanyi naffe netugamba okay nenkubirako lwa ali awo dokita ku ddwaliro waggulu awo era natugamba nti ngaffe abasawo ba wano ffe tutulina nnyo ffe okujjako okulaga kye batugamba kigenda kukolebwa naye abo bo bamanyi kigenda mu maaso naffe netugamba okay nenkubira ku mwana Lwanga oyo nange sitegeera kigenda mu maaso nemugaa saagala tulimbe ffe ng'abakulembeze kuba kati bebituuse tugenda okufuna obuzibu n'abasirikale kino ekitundu kye mulaba abatuuze kati batandise okwemulugunya ababadde bakimaawo amazzi bwebaba bazze babasaba ssente wabaddewo ekkuba eriyitaawo abantu nga baana waliwo ne basomera oliryawo mpolampola bayitawo panyanga kibanja kikyali kya Lwanga era kya Lwanga kuba ndowooza bakiwambisiza mundu kuba ye Lwanga bagati bamusasulanga kiba kitegeeza nti ekibanja bakiguzizza ki naye nga ffe mundu tuzimanyiza anunula lutalo tezajja kubba bibanja by'abantu n'olwensonga tetuli basanyufu kusinziira ku kintu ku mutuuze waffe kuba bwe kiva ku Lwanga kidda kwoyaddirira nange kintwala era nalikubidde omulanga abatuuze bannaffe mwenna betuli nabo tukwatire wamu olutalo luno kubanga bwe kiva ku Lwanga bajja kumanya nti oba ne mundu oba omaze okukola ki ate ne tukubira omulanga omukulembeze waffe Kaguta Museveni bwaba bino bye bimuddeesedde okuba nti abantu baagala okuteekawo enjawukana olw'ebibanja n'emundu nga zajja olw'okuba ziva mu gavumenti kuba emundu zisobola kuba na muntu kujjako nga era nnyina lwaki ndi nayo naye emundu ziva mu gavumenti ne zijja ziyigganya abatalina mundu kati atalina mundu nga yakola akantu ke mpolampola tugenda kukola tutya ate nga ffenna ffe gavumenti era tubadde tusaba omukulembeze w'eggwanga aveeyo alaba abo ab'omululu abatakkuta kuba olwedde ate abalina bye batuyigganya
omuntu ojo abasirikale ku kyalo nga kuliko omukulembeze mpulira abo batukiina bukinyi nti ate chairman ye president w'ekitundu ekyo nga notutegeezeza na chairman nti waliwo abagenda okujja ku nsonga bweti ne bweti ne tujja buzi ne bakubuuza nti who are you nawe nnyonnyolako wano abakyala waliwo bakwatidde awo ekiro ne bakuba enduulu na vice wange wuuyo n'owabakyala wuuyo ne tujja ekiro tubuuza abasirikale ate lwaki wano twazibyewo tewali kkubo abakyala bagamba babambuddemu engoye bakoze batya abasirikale tutategeera nti ono ye gundi balina mu register yaffe kuba bandigambye nti ono ye kagundi ono ye kakuuku ono ye gundi naye tosobola nti gundi ne tujja ekiro ne nteeka wali emmotoka nekuba amataala ne mbagamba kiki nti baabano ala n'abakyala abo abamu babula omulala abaani ne bakaba amaziga nti okozeewo ne bagamba naakola kikatanze mbanonuddeyo amazzi ago luzi lusangiddwawo lwanga waali wano nga ekibanja wekinga abantu bakima amazzi era nga bakima amazzi paka saawa oba bbiri naye okukoma saa 12 kibooka ekuba oba tuleese kusimanyi balina nesente zebasaba abantu okunona amazzi abaana kati wano yafuuse balakisi naye ekifuulawo balakisi kyekife tetuganye kulaakulana ya gavumenti era nva waggulu Soul Television, Femunyo. Byonna bituufu. Abantu banyiiga, abantu beekyawa. Abantu emitima gyenyika. Naye nga bannaffe obaoli abalina otulungamya mu bitongole ebimu bibaleetera abantu okutuuka ku kino. Olwaliro tutunuulidde Buganda Land Board ku ttaka ly'omu, ku kibanja ky'omu ku bannayuganda batuuze n'ekiruddu. Projekiti bwe yajja ne bagyesookako ne bagamba nti nedda kasente ako ffe tulina okukatwala. Yagula ekibanja bamukasuka aviiremu awo bw'atyo. Kino tekiri wano wokka nga bwe nkugambye. Okwemulugunya tukuulidde mu bantu bangi naddala bwe baba bagenda okuteeka projekiti ez'amaanyi bwe bagenda okuzimba emirongooti n'ebiringa ebyo abasinga abatutuukiridde balaga nti bavuddeyo nga banjala engalo. Chairman wabadde owunzika ne tugendako katono mu ka break. Wunzika n'ebitonotono tufune ne ku nnabakyala then tudde wa Lwanga. Nga tukyali ku Lwanga naffe ffe nnyini ng'abatuuze abali ku Salama Valley Zone twafuna obuzibu era tuli mu kooti olw'okuba nti abantu bajja ne baagala okwetuuma ebibanja byaffe. Tumazeeko emyaka 5-6 n'ebijja ku ebiri nga bagamba bannema naye ennema ebbanga lyemaze nga weeri ffe twagisookawo. Ebibanja byaffe babadde babitwala tuli mu kooti. Kati tukyali ku ekyo tulowooza kikutte ku Lwanga n'abalala bakola bagenda. Era tusaba gavumenti etukwatireko nnyo n'amaanyi. Nekintu kino badde tebakireetako n'amaanyi kuba tuli mu kooti tukyawozanganya buli omu aleeta obukakafu obulaga yajjawo atya n'ennema yajja etya. Kuba tulina ebyapa tulina endagaano zaffe ng'abantu tosobola kujja ne weesenza bwesenza nga bo bwe bazze okwesenza. Tuli ku Unveiled Experience tuli kiruddu okuliraana eddwaliro we baagala okuzimba projekiti ya sewage etaaseeko ku bantu waggulu eyo ne mu bitundu bino abadde bakaaba nga obaolyawo amazzi amabi n'ebintu ebibye biva mu ddwaliro bibayisa bubi. Projekiti bwe yatandika omutuuze n'avaayo nti nze akafo kange weekali ne Buganda Land Board n'evaayo. Olwo n'olabanga enjovu eguluba n'akamyo. Si embeera gy'olimu? Kati mutuuse kuki mu kiseera kino? Kusaawa eno nze nagenda mu kooti era mbadde nkyali mu kooti naye nga nkyali mu kooti
bo aba Buganda Land Board baleeta amawulire amalala aga kooti getenaba kusalawo, era emabegako nga nakagenda mu kooti ku mawulire gaabwe basoma nti no omusango gwange bagugobye nti no olwokubanga sirina ki biwandiiko nga ne kooti tenaba kutandika kukola ki kutuula nga nakagendayo ne basoma nti omusango gwange bagugobye sirina bakozesa media ate munaye bo balina radio bakisobola okuyisaako obulimba bwonna, naye kakati bo bagamba nti bo bafunye court order ej'okukola, naye babuuza court order eriwa tebagireeta. Bwe bava ku ekyo nga bagamba bo president yabalagidde, president yeyalagidde kino bajje ku ttaka, kati era bagamba nti Lwanga twamusasula, obagamba nti jjayo obukakafu obulaga nti Lwanga mwamusasula, tebabujjaayo, kwegamba batambulira mu kulimba bulimba. Eyo embeera ebaddewo ssebo. Mukulu w'ekkooti Ochola yakulira poliisi, simanyi lwaki poliisi ebintu ebimu ate eyamba abantu abaagala ate okuleetesa obukyayi mu poliisi. Ekyo na poliisi mujja kwetereza mu kitunulemu ku nsonga emu oba endala, olumu tekyetaagisa kukozesebwa ate naye kyetaagisa kuyamba abantu kubanga poliisi kikitegeeza. N'abakyala tusanyusa okusinkana, oli butereevu ku SOT TV ensi yonna kati ekulaba, oli ku nsonga za mutuuze munno gw'okulembera. Mwe muze muzigoberera, ogenda tunyumizaako olugero olutonotono gwe lwomanyi nawawe mutuuse ku nsonga z'ekiruddu. Seba amanya nze mukyala Damba Prosi nga nze chairperson w'abakyala owa zone eno mwe tuli saawa eno. Ffe ng'abatuuze oba ng'abakulembeze tuli beenyamivu nnyo olw'ensonga oluusi gavumenti zeekwata mu ngeri yaayo nga tesose kumanya nti n'ekitundu nakyo buli omuntu lwakeera n'abaako akafo kaaguze nti njagala kuwummulira wano, oluusi aba alina ebigendererwa bye. Ekisinga okutuluma ku nsonga ya Mwami Lwanga nti Mwami Lwanga yagula ekifo kino, era ekyamazima tukimanyi nti Mwami Lwanga yagula ekifo. Titumanyi oba gavumenti egamba nti buli agula ekifo kye abeera alina okusooka okuyita mu Buganda Land Board, kubanga nsuubira ffenna abali mu kitundu kino si buli alimu nti alina ekyapa kuva mu Buganda Land Board, si buli alimu nti Buganda Land Board ekola ki emumanyi. Tubeddewo ebbanga ddene nze kuno kutandika okubeera kuno mazeeko emyaka 21, naye emyaka gyemaze kuno ekibangirizi kino mbadde nkiraba nga weekiri kirina bannyini kyo, era bannyini kyo be basinzirako okuguza abalala, era ne Mwami Lwanga mwe yasinzira okugula ku bali abaali bannyini kyo. Si kiwa nti kyandibadde kijja nga kyabwenkanya gavumenti bw'eba yeekwata ebifo negenda ng'ebigaba nti gwabadde uvaawo tuleeseewo abalala, buba bufuuse bwanakyemalira. Essaawa zino tutulanye poliisi mu kitundu, naye tuli beenyamivu nnyo kubanga tulina poliisi erudde ng'etukuuma, era tulina station ya poliisi ku ground. Naye abasirikale abaliwo ekisinga okutukosa tibamanyi bantu bali mu kitundu, tibamanyi nti ono ye n'abakyala, tibamanyi nti ono ye vice, tibamanyi nti ono ye defense. Tugenda kufuniramu obuzibu nti basitula poliisi ne bagireeta ku ground. Essaawa ya leero n'obwoba osala ekkubo ng'ogenda kuva eri ku crossinga Mwami Lwanga we yatulekera ebbanga nga tuyiseewo emyaka gyonna gy'abadde wano, bakuba abantu emiggo. Ffe titulwanyisa pulogulaamu ya gavumenti, wabula kye tusinga okwetaaga ffe. Naffe nsuubira tuli gavumenti, kuba lw'oviirayo n'oyimirira nti kambeerewo mbeera omukulembeze atasasulwa musaala, obeera osazeewo okukolera abantu ng'era okolagana ne gavumenti. Twandimaze kutegeera nsonga ya Lwanga. Lwaki Lwanga tasasulwa? Ekibanja yali yabba kibbe? Lwaki Lwanga tafuna bwenkanya? Gavumenti ye temumanyi ng'omuntu waayo? Lwaki KCC evaayo n'eddwaliro ne livaayo ne Buganda Land Board nevaayo, bonna nga balwanyisa omuntu omu Mwami Lwanga mu kibanja kye yakeera n'agula ku ndagaano oba ze yagulirako n'awaayo ssente ze? Gavumenti yandibadde yennyamira negamba nedda, yadde ekifo ekyo tukyetaaga, kuba ffe titugigaana kukolerawo pulogulaamu, naffe pulogulaamu tugyagala ng'abatuuze. Oluusi eyinza okuba nga yazze ng'ejja tuyamba tuganyirwemu, naye Mwami Lwanga asasulwe, naye abeere satisfied ne kye bamuwadde, asobole okuba nga tajja kusigala nga yeekubira enduulu, kuba essaawa zino Mwami Lwanga yeekubidde nnyo enduulu ne kisukka.
nti naffe abakulembeze ab'ekitundu twayimukiramu n'abatuuze ne bayimukiramu kuba guno si gwe mulundi ogusoose okuleeta ki poliisi ku gurawundi. Ogwasooka abatuuze bajjayo n'amayinja, ogwasooka abatuuze bakuba n'enduulu, naye gavumenti bw'eba yalaba akasasamalaako lwaki eba eddamu n'enyigiriza ekitundu n'enyigiriza abakulembeze abakirimu ng'era ekomyawo poliisi n'eteekawo ditaaki namba. Kuba ensonga endala emmanga eno gy'olengera eno waliyo ebibanja ebirala era ebiina bannyini byo nga birala. Twemulu zena kati laba baali shifutinze oluzzi kati baluteese mu kkubo erikirira mu bibanja ebirala era eby'abantu abalala. Obuwiiki nti abantu abo nabo bagenda kuvaayo bagambe nti ekkubo erigenda mu bibanja byaffe nalyo lyafudde. Kwegamba tugenda kubeera mu ntalo z'oluzzi, tubeere mu ntalo z'ekibanja kya Lwanga, tuuto tuli mu ntalo za Nema. Buli kaseera abantu baffe bakaaba batutwala era nga kituufu batutwala. Era naffe ng'abalala twekubira endulu nti gavumenti etunulemu nti abantu ababadde ku kitundu ebbanga lyonna lwaki ddala Nema eba etuuka okujja ne basalawo nti bagenda kutusenda. Tuyanziza nnyo tuyanzige n'abakyala. Ensonga za Buganda Land Board ne KCCA. Ekibuuzo kiri nti ku bombi n'omutuuze Lwanga Stephen ani mutuufu era ani mukyamu. Siri kooti tigenda kutaputa obutuufu n'obukyamu bw'ebiwandiiko bino, naye ate akatono ke mmanyi ate nsobola okwawula enswera ku nnumba. Tukyabatuusaako embeera nga bw'eri n'ekiruddu mu Unveiled Experience ey'olunaku olwaleero. Tusazeewo gireeta eno mumanye kubanga kati ya Lwanga yayinza okuba nga yakaaba enkya ogenda okulira nga Ssebalamu yakaaba, ate bw'ataba Ssebalamu Buganda yasenza kumpi buli muntu ojja kulira nga Bunyasi ate oli yakaaba, naye nga bonna tebannakaaba. Ffe katubalage ate mwetangire ng'obudde bukyali. Buganda Land Board bazze babagamba nti mwetunulemu mweddeko oba oliawo n'okwetereza mwetereze. Chairman katono nnyo n'abakyala neyanziza katono nnyo Ssentebe ngenda kubuuzayo ekibuuzo kimu kuba njagala kutambulako abantu balage ku kibanja kino. Ngenda kwambukako ku waggulu mbalage n'eddwaliro ly'ekiruddu we riri, proximity eyo mugirabe oba oliawo n'embeera eri wano environment bweri eya poliisi Luzzi n'ebirala ebyogeddwako, naye nga sinaba kutandula ku bigere ebya Lwanga ndowooza biweddeyo. Ali mu kutya kungi baagala muwamba ate ennaku zino bawamba. Chairman ng'omutunga Ssentebe w'ekitundu project eno bagikutegeezaako kubanga era ne bwe bagicommissioninga ne byonna Chairman alina okubeerawo. Wagimanyaako? Bw'oba wagimanyaako erina kutandika ddi oba nawe tewabimanyako? Webale nnyo Bwana Mutebi, project eno saasooka kugimanyaako. Ngenda okulya nti emmanga eyo waliyo abazzeeyo nga balambula bapima bakola ki, naye nga balambula nti Buganda Land Board nti yenna nnyini kitundu. Kati nze obwongo bwange engeri gye nali mmanyirwanga nti alina ekibanja eyo emmanga nga okusookera ddala nengamba nenyambuka ku ddwaliro nensangayo waliwo wakulembeze bannanga ab'engulu ku ddwaliro, manyi twawula ekyengulu n'ekyemmanga waliwo atwalayo. Nembagamba naye emmanga eri gye bava gye muva nga ffe tetwategedde pulogulaamu nga bwetambula nti wa Buganda Land Board tewali mutuuze yenna ye mulimu ki nti mulimu kalitunsi mulimu n'emmere biki. Nembaga kalitunsi si nsonga naye obukajjokajjo tulina obubalirira. Nembaga munaabubalirira nga bwani. Nembaga naye musooke mulinde okugenda mu maaso. Kandabe omwami eyagula awantu wano nenkubira mwami Lwanga oyo essimu nze kennyini nga ndi ku ddwaliro. Bwana Lwanga ekiri emmanga eno okimanyi? Nangamba sikimanyi nti naye nga bagenda kuteekayo laguuni naye ukimanyiko ki? Buganda Land Board egamba nti waayo. Lwanga kwe kuzuukuka najja okulaba embeera eri awo. So n'olwekyo tebasooka kuntegeeza era nga bwe bajja ne baleeta abasigalage batutegeezezza gemaanyi ge basooka okuleeta ne gabanga gakkakkanye ensonga ebintu byagendako mu bannamateeka.
yensonga eyo tuyanzege tuli mu Unveiled Experience tugenda kubanga tulaga ku bantu ku bimu ku bye mwogeddeko amaaso g'Omuganda bagamba gali mu ngalo abantu bamanye ekazi zino ebbiri n'ekintu ezoogerwako poliisi gye bagamba eri ku kifo kino n'ebiringa ebyo oluvannyuma tujja kubanga tumaliriza programu eno naye nga tuli mu Unveiled Experience tubatuusaako embeera bannayuganda gye bayitamu ekifo kyonna ekyogerwako abalabi baffe kyekino kyogera mu maaso n'okulaba ndowooza kiggukira ddala eyo ate nga ebiri waggulu era bye bino bye tugenda maaso n'okubalaga abatuuze bo obaolyawo abalumirira olwanga be baba abamu ku be mulaba be tuli nabo ssaawa zino abagamba nti bw'onyiga nnyo bw'oba omegga ate toluma kubanga waliwo okumegga ne batuuka n'okuluma naye nga bino byonna biva mu kitongole ky'obwakabaka ekya Buganda Land Board ate ensi Buganda kyegenda maaso n'okugamba nti engeri gye babayisizaamu oba olyawo tewoomeza ddala nakabululu mukulu wange oli luddawa luno oluzozo olwasesetulwa essebo kati bani abaluzimba ba National Water and Sewage Corporation yakalutandika era bwe bawambye ekifo ne baluzimba naye era baluzimbye mu kkubo kubanga waliwo ekkubo erikkirira abalabi baffe abali ku SOT TV bye tubadde tunyumyako bye bino bemugenda mu maaso n'okulaba kyekifaananyi ekituufu ekiri wano ku ttaka lino erikaayanirwa nga Buganda Land Board ne KCCA bafunze ekyonga naye n'abatuuze bagamba nti bano baana b'abantu abatalina kuyikirizibwa kutuuka obaolyawo ku kino obaolyawo ekiriwo kinyana mpindi okuva wano ate newali eddwaliro eddene ery'ekiruddu era kyekitugenda kuba kyetubalaga essaawa zino mugenda maaso n'okulaba kinsanyusiza nnyo nti n'abakungu abali wano ku pulojekiti endala abali ku SOT TV balaba era ne bafande obalaba abali ku SOT TV bagenda maaso n'okulaba ebintu nga bitambula obaolyawo bino byebalaba nga bijja kuyambako nabo okutegeeza abantu nti twabirabye ku Unveiled Experience baffe tujja mu bantu ne tubalaga embeera nga bweri obalabye abakungu bali mu kulaba byogenda maaso n'okola kati olinayo essuubi lyonna okuva mu kooti ebya kooti tujja bigendamu naye olaba nti wayinza okubeerawo akalembereza essuubi ndirina kubanga byonna ebiwandiiko byange bituufu essuubi ndirina mu kooti tekyakuba wala Buganda Land Board abalina okubeera abeerufu mu by'ebyapa n'ebirala okuleeta ebyapa bibiri nga byonna bitankana tuba kyewuunya era nange nakyewuunya nnyo ebyapa bibiri byogera ebipimo bya njawulo kimu kiyogera ekazi ekirala hekiteyazi naye nga kitegeeza poloti eyo yonna etwala wano wonna eggukira ddala ku kkubo eggukira ddala ku kkubo si wano wokka era n'abalala bajja batwala wano tukyali kutaka lyoba tulimazi tulivuddeko eryange tulivuddeko ekibanja tukivuddeko ekyange naye nga poloti eyo omuli ekibanja kyange etambulira ddala paka ku kkubo chairman bwe baba ab'okuzimba ebintu ebyenjawulo balina okuyitira ddala mu batuuze bo kyo wawuliddeyoko jangu saidwa wawuliddeyoko konsaani yonna okuva mu batuuze kubanga bwebanga bakusireeta bipayipu na biki ekitegeeza mu batuuze bo waliwo ababe bagenda okulyeryebulako wafunyeyoku information yonna okuva mu beddwaliro mu KCCA oba oliawo ne mubalala abakwatibwako obwana mutebi kibuuzo ekyo nabafuna bangi ate n'ekirala twatuula nga tumanyi bwana lwanga bagenda kumusasula ssente nabano ne babawandiika bonna abali ku luguudo nabino enkomera bagenda bimenyako ekitundu basasula ssente zaabwe naye twagenza okiraba nga baba tebasasudde lwanga bantu ate banasasulirwawo nga bagezaako okukola awakungayo nga bwe kiri nga bwemanyi omululu gw'essente tuwulira ssente zajja ne bazirya naye eza ne zitoniwa kati ebyabadde bigenda okukolera bonna babawandika bali mu kimu bitabo byabwe namapu ne bazikuba nti balina okusasulibwa nga bamenyeeko okuta akatongole yono wano waliwo omulangira nakibinge bonna bagenda basasula naye nga bonna balina okukwatibwa wamu ne lwanga kati bonna balwanga nga bamutwala kaguddeyo kati gosuubira otya bano okusasulwa kiba kitegeeza kibitwateesaako byali byabwereere bwabatuuze abo babayita
ne mu regisita zaabwe mwe bali tubamanyi yakirudde ekyalimu ekivundu n'amazzi ago agatali mayonjo ge bayitamu ekivundu kikyali kingi nnyo olw'ensonga nti abalwadde tebakendedde beyongera bweyongezi era naffe ng'abakulembeze b'ekitundu okukkiriza lwanga nti ebyoyagala okukolerawo pulojekiti tuyambagane bakusasula ekiri ekitundu bakitwale basobole okukola pulojekiti yaabwe tuwone endwadde ezo n'ekivundu sebe ekivundu kikyaliwo atuyanziza nnyo tuyanziga balabe baffe abaso tv programu yaleero atugireese mu bantu atwagadde ate si kuwanika naye tukube tooki mu mbeera eri wakati wa KCCA kitongole kino ekya Buganda Land Board n'abatuuze ku butya oba oliawo omu yayikirizaamu omulala mubirabye era mubiwulidde ekibuuzo kisigala nti gwe abirabye kiyinza okuba tekinnatuukawo naye bwe kinaasengewo ne kikonkona ebintu binaaba bitya maaso gaffe awo eddwaliro ery'ekiruddu eryogerwako oba oliawo okubaako obuzibu bwerireeta mu bantu abangi ennyo abawangaalira wano era nga kyekyatanula embeera eno kaakati omuluvu n'atali muluvu buli omu n'awanika amannyo nga buli omu agamba nti nina okulya ku kasente kano naye nga omutuufu yaani alina okusasulwa mu kintu kino kyekibuuzo kitubadde twebuuza era wetugendedde okutuuka ku ssaawa eno nga ebisinga mu bibuuzo bye tubadde twebuuza tubizeemu mu puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero Kiruddu National Referral Hospital ekipande ekiriwo ekinene bwe kisoma ddwaliro bwagooga naye tebateekawo kifo wayinza kuŋŋaanira kazambi ne kakica ava mu kitundu ekyo nga kaakati byebireese embeera eno ssentebe tweyanziza nnyo tweyanziga otuwa obudde n'otusinkana abatuuze tweyanziza nnyo nenanyini ekifo ekyo mutuwadde obudde nemutubulira ku nsonga balaba babitya naye abalabi batya ate ffe bye tukola Kirudde yogerako nkugambye nti eyo gyogenda maaso n'okulaba wenna ali ku SO TV saagala musalire Buganda Land Board oba musango oba mutuuze ono musango kubanga ffe tetusala misango tubalaga bulazi mbeera eriwo mwene mugenda mu maaso n'okulabika nti ate mukubaganya oba oliawo ebirowoozo n'okwetereza buli omu yasobya n'ayambako munne tubeere mu ggwanga Uganda ne Buganda eririmu essanyu etalimu kuyiikiriza naye nsigala ŋŋamba nti Land Board ekituufu kiri nti ensobi ze mukola zigenda kukyayisa nnyo obwakabaka bwa Buganda kubanga abantu abasinga mu Buganda benyumiriza mu kabaka waabwe benyumiriza mu ttaka kubanga ettaka lyerikola obutaka ate lyerikola eggwanga Uganda. Unveiled Experience olunaku olwaleero awo bwe tuti bwe tutambudde twagadde tujje Kiruddu tubalage buli kimu nga bwe kitambula tugenda kubanga tetusukkawo wano ku lw'abanange bonna bwe tutambudde tubagaliza kusiba busibi bulungi katugende kushira dia tutandola ensonga zino ebikira ku bino tujja kujjanga nabyo buli development enabaawo tujja kubanga tugibaleetera tubeere mu ggwanga nga tewali ayiikiriza munne tubeere ku ttaka ly'obwakabaka n'eryakabaka nga buli omu yeeyagalirako tubeere mu obwakabaka tebakyaba kabaka waabwe olw'embeera ereetebwawo abatamanya ŋŋamba oba oliawo n'abeenoonyeza ebyabwe okuyiikiriza kyekisinga okuba ekibi muntu mwawangaalira Robert Mutebi Nanyefield mbagaliza kusiiba bulungi Shiradia yaddako mubeere bulungi era mweraba Television, Femunyo. Zuku TV brings